agali kwokya ku Invix Media nga togera gajja walala wonna wawulogera gajja waneno ku Invix Media nga kyategerekekebwa nti ssebunya right now naye ebikompula bitandise omukubwa batya anti omukyala we bangi gwe mumanyi nga Betty naye ya settings up introduction agagatambula ku social media. That is nothing. Tewali ogera gajja wano ku Invix Media lwaki kiyakoze kimu ya settings introduction oluvannyuma lw'okimanya nti omusajja ssebunya ya Rema yamulemera takyadda waka ng'ate olwedde yamuyinamu abaana obadde ki bitambula nti simanya biki simanya nkyali lubuto ABCD bye tugera bibagamba nga tumaze okukonfaminga naye nga yo okukyala kwawedde okwa Betty ng'ani eyamwanjudde amannya g'abalemye ofuna kamya lye linnya ly'omusajja right now ayagala eyali mukyala wa Hamza ssebunya abangi gwe bamanyi nga kati mwami wani wa Rema namakula ate nga Rema namakula yali mukyala wa Edirisa Musuuza aba abangi gwe mumanyi nga Edikenzo okukyala bakumaze budget nefulumizibwa. This is another ceremony okugera okuba ogw'amaanyi. It is another introduction egera okuba ey'ensasagge lwaki it is a tit for tat bagutaddemu nnyo amaanyi revenge budget yafulumye sente enkuyanja ezigera oteebwamu obadde ki obeera tonna gafuna ogera gajja wano ku Invix Media because tugera kufuba okulaba nga ati si tukuweereza follow-up yonna tugera kuba byonna tubigoberera tugera kubigoberera from day one kubanga ekiriwo kiri nti ssebunya we yava ku mukyala we olw'okuba yafuna obutaala buno yabunsonyiwira ddala n'amuvaako n'atandika okubeera ng'azubalere omukyala n'amuvaako n'amusuulawo omukyala n'afuna plan B obadde ki n'afuna plan B n'amukubako oyo guys manya kamya n'amugamba manyi nange ngenda kwanjula omukyala n'agenda kwanjula kamya straight katika ssebunya kyalina kyagamba Betty talina wabula ekiriwo kiri nti Kenzo yaloga lwaki guno omupiira ne Rema gugera mukuba lwansonga kati kasita bigezemu titi for tati mubimanyi ojja wuulira nti ate eno koloti ABCD umalirize nga gubawunzise lwaki ssebunya teyakibala yalina okukwata bulungi omukazi oyo lwansonga ate yalina naye yamuyinamu abaana obadde ki yamuyinamu abaana naye kati ensobi gye yakola egyo kwe kumudampingawo olw'okuba afunye Rema namakula neyeerabira mukyala we gwalinamu abaana omukyala naye kyeyakoze abaana agenda bazzaayo Rema agenda beera ne Amaru abeere n'abaana aba Hamza bonna ojja wuulira ennyumba ojja gasagamba kino kyo kitwale ate kiyigireko wokya wanga omukyala sigala nga omuwa obuyambi sigala nga omulabira lwansonga abeera alina abaana bo oba okitegeera bulungi sigala nga omulabira lwansonga alina abaana bo ne Hamza kakati kikyo kiwedde kubanga ko kwanjula myatokolwaira banna okwawedde manyanga okukyala bakyadde era okukyala okwawedde balize just lockdown and stuff bigwe owulira omukolo gwe bayita emikolo gwe bayita omukolo kubanga biru yo yayise manyanga budget yayise tugera kuba tugikwanjulira wano omanye kinaki ekyetaagisa oba kye baataddemu ekyenjawulo ate kigera okubanga kikuwa nnyo Hamza kubanga n'omusajja naye akakasibwa okubanga naye alinamu muwogo we alina low profile alinamu muwogo we ojja gawulira
ojja gawulira ku luno this time around kacyanga obala Hamza ng'obala Rema oba ssente za Rema oba ABCD kati nawe kabakubaliremu owulire Betina Beti tatudde wadde kitatudde yamanya omusajja gwe ndiko omusajja gwe nabeererawo omusajja takyanyina mu value takyandaba mu value nagere wagaya mulaba mu value huyo yamututte bageze mu kukyala omusajja amusubiza n'omukolo ogw'ensasagge kati takyalina kye yeetaaza Hamza wabula kyalina okukola kimu kumuwa baana be Rema abeere nabo mu nnyumba bamusombwe obimanyi bakole buli kimu asooka amugabe tuulako ewaka naawe olabirira abaana bo awo we wagenda ova ttagali awo we nkugambira nti omwana Edirisa Musooza Edikenzo yaloga minayo gw'omuvaako naye obeera weesimidde bunnya kola byokola naye obeera weesimidde bunnya kino togera kijja walala wonna Invix Media omwami eyalyanjudde beti kamya ye kamya togera gajja walala wonna ate naye alina low profile alinga nga olaba oyo Hamza engeri gye yajjamu tewali yali amumanyi no a man from nowhere and nobody to somebody nti right about now I know the pages ze bakuliyetinze nti Hamza mwabiwulira nga Rema akayana naye ng'ate oyo yaliko omukyala yalina omukyala kati ono omukyala beti simanya bashira obadde ki kino kyo kigera kutokota sikisaanikire lwaki tebakiwa budde nga bakisiiringa wobanga osiba siiringa todda mu bino nti ate kandekire muka we gunayitira nedda siiringa straight toddamu ebyo ABCD abacha no siiringa kati Hamza ekyo kye kyamulema yalina obubala wabeera yali abala kasente ke yalina okukabala oba okitegeera n'atayisa bubi eno kubanga kati neeno bagenda tandika omufumbira ate bagenda kimufumbira nga kyanjawulo nza gamba tolina wala woogera gajja wano ku Invix Media kyoba okola kimu ekyo kakasa nti osubscribinga kubanga kati emboozi yonna egenda kuba ng'ejja egenda kuba ejja lwaki twakitegedde bulungi nnyo nti banja bagenda okiteekamu omutwe revenge eno egenda kuba nga revenge si mukolokolo nti ABCD no revenge banja bakiwomyemu omutwe mina tell you this nobody else agenda big gamba nobody else agenda big gamba nenga gwe kyoba okola kimu kyokka fuba okulaba nti osubscribinga nyiga ka notification button yako kakasa nga osharinga tell a friend to tell a friend Hamza ke yabala bakayiye kagudde bute teyakasiringa bulungi omukazi kati guyo naye azukuse kati ogera wulira ensasagge kubanga tebalina ngeri gye bagera kistopinga mukyawedde dda kubanga okukyala bwe kuba kuwedde awo omwana abazadde bamanyi ali mu mikono ki oba okitegeera abazadde bamanyi ali mu mikono ki emituufu kati omwami yamugambye it's all about just this lockdown nti kubanga baagala ekintu kibeere massive bali badde bakola omukolokolo ne bakola waawo guli scientific naye omwami yamugambye no please tugenda kukola omukolo nga gwansasagge mina wait after bino nga biwedde scientific mina understand obadde ki kati gwe linda ogera wulira tewali agera gaggamba gano tewali nobody tewali naye nga gwe kyoba omanya budget yafulumye buwana na bwansimbi much money trillions ogera okubeera invested in mugo mukolo lwansonga budget yafulumye
for security purpose ekyali under lock. Nge sayo na tugera kuba tugikuweereza tugera kugikuteerako naye nga kyoba okola kimu kyokka. Don't you forget to share, don't you forget to subscribe Invix Media. Mwenna abakabibanga abagyekumirako ate muli bansasagge kino kibateeka ku ntikko ngamba tumirako mwenna abaana ba Invix Media groups mwebale gyekumirako kakasente musharinga. Tell a friend to tell a friend. All guys, my investors, my friends, my each and everybody. Chakabinyo. Mugyekumireko. One love.